Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi bwabadde ebyokwerinda bikedde kunyozebwa ku kkooti ente Butambala. Omubaka w'ekitundu kino era Amyuka omukulembeze w'ekibiina ky'NUP mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi bwabadde atwalibwayo okuvunaanibwa emisango egyamukwasizza olunaku lw'eggulo. Kivumbi yagombeddwa mu bwala mu makage Buwaate mu munisipaali y'Ekira mu disitulikiti Wakiso bw'ate asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Deogratius Ssejjemba n'asomerwa omusango gw'obutujju. Ku ssaawa nga 7:30 mu ttuntu omuwabi wa gavumenti bikolero ekyo atuuse ku kkooti eno wakati mu bukuumi bw'amaanyi nga ye Muwanga Kivumbi atuusiddwayo ku ssaawa 8:30 era ng'abadde mu mmotoka eyakazibwako erya drone era ng'abadde n'akaveera omubadde engoye ze. Muwanga Kivumbi asomeddwa emisango okuli ogw'okukuma mu bantu omuliro wakati ng'ennaku z'omwezi 12 ne 15 omwezi guno nga kino tikyagenderamu n'okulumba poliisi y'ekibibi okugituusaako obulabe saako okulumba ekitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda e Butambala ekyaviirako n'abantu 7 okufa. or property carried out acts prejudicial to the national security or public safety, to which that you orchestrated and executed a violent attack on Kibiri Police Station and the Butambala Electoral Commission Intelligence Center. Secondly, that you caused a serious damage to sections of Butambala, Gomba Road. Ono era kiragiddwa nti ng'aliwamu n'abalala abakyawengezebwa baasalako ekkubo eridde Gomba nga kino nti emmotoka eziwerera ddala 7 zaayonoonebwa. Motor vehicles numbers UBM 6142 Toyota Land Cruiser, UBH 333U Ford double cabin, UB2 496Z Subaru, UAV 378H Toyota Raul, and the UAH 033X Toyota Spacio, which acts directly resulted in the death of 7 people. Wabula omulamuzi w'amaze okumusomera emisango amuwadde omukisa okubaako kyayogera era Muwanga amusabye okusooka okulindako bannamateeka be ababadde mu kkubo bebabeera bamunnyonnyola ng'ategeezza nti mu kumuleeta tebamubuulidde gy'abadde atwalibwa so ng'essimu ze ategeezza nti zaamuggyibwako mu kukwatibwa ng'abadde tasobola kubawuliza mu budde. So will it please you to allow me access my legal team and then we proceed. Kino omulamuzi akikkiriza era n'amuwa essaawa nnamba nga bapuliida be batuuka kyokka bino byonna bibadde bigenda mu maaso mu kkooti nga mmotoka y'amakomera yatuuse dda wabweru okumulindirira. Oluvannyuma lw'essaawa emu n'akomezeddwa mu kkooti era omulamuzi n'abuuza bapuliida bo nga weebali kyokka nga tebaliiwo. Bw'atyo Kivumbi n'asaba omulamuzi amunnyonnyola omusango gwe era n'amutegeeza nti avunaanibwa gwa butujju. Ono alaze obwennyamivu olw'okuteekebwako omusango ekika kino ng'ate ye alumiriza poliisi okutta abantu be abasoba mu 10 okusinziira mu makage ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Ono kkooti musindise kwa limanda mu kkomero okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Omubaka Godfrey Saazi owa Gomba East alaze obwennyamivu olw'engeri omusango gw'omubaka Kivumbi gye gukwatiddwamu. Kubadde okuŋŋaanya abantu ne babulookinga ekkubo erigenda e Gomba Butambala Gomba Sembabule kyaleeta okufa kw'abantu bwe bagambye. N'ekirala ne bagamba yalumba poliisi. Tulowooza nti bisobola okugaayibwa mu mateeka ne biggwa. Naye bwe tukomyewo nga bayimirizzaamu kkooti ng'alumba alinda bannamateeka be ate kwe kukikubawo nti avunaana gwa butujju. Omusango omunene ogubadde tegusobola kuwulibwa wano. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Lw'eggwanga TV amalindiri.